Mpaasinga message eno gitambuze etuuke ku mukwano gwo yenna ali mu kiyumba, most especially bakadaama. Nkyogera omulundi ogusembayo ate nga si kiddamu kubanga ensobi mukoze nnene mu endings up nga muli ku makubo, mu endings up nga temulina mirimu, mu endings up nga ne commission bamubabbyeko. Njagala tuwulirize. Siddamu kukola vidiyo eno wojja mu inbox yange nja kukublockinga. First of all, nze Fatuma ntambuza abaana naye ate sigenda kuba mu ssiro kuba siriwaza. Nsiiba mbagamba buli lunaku nti bw'oba oli Saudi Arabia nga mukama wo akuwa akakadde kamu, ennyumba gy'okolamu wagimanyiira n'abantu b'okolera wabamanyiira, malako contract emyaka 2, genda e Uganda, ddayo mu kiyumba kyo. Agenti yenna takusiriwaza n'akugamba nti ogenda Dubai, ogenda Qatar, ogenda Kuwait, ogenda Jordan, oba ogenda Bahrain, bagenda kuwa $1,300,000 oba $1,400,000. Nkiddamu. Bakadaama b'ebiyumba bafuna kakaddaaka ke katandikirwako. Wabula chance ekukwata bukwasi n'ofuna ekiyumba ne bakuwa akamu 2 oba ne bakuwa akamu 3, kiba by chance. Baana bangi mukoze ensobi ne bakulimba mbu ogenda mu cleaning, ogenda funa $1,150,000. Ani akulimba mukwana? Cleaning bagaba akakadde kamu mu $2,000. Waliyo ne cleaning gwe bagaba 8, waliyo ne cleaning gwe bagaba 9, waliyo ne cleaning gwe bagaba 10. Omuntu akola omulimu gwa kirina, omuntu akola omulimu gwa security guard, omuntu akola mu waitress, ebiseera ebisinga tebabaliisa. Wabula bw'aba avudde Uganda ng'alina employment visa ye ng'atuukidde mu company, basobola okuba nga babasuza, babawa transport, babawa ne medication, naye nga beeriisa beeyambaza. Oli kadaama, oli mu kiyumba kyo kikuwa nnusu 1,000, ojja gambiza njagala kujja Dubai. Nze sikulinaako buzibu. Ojja kujja mu inbox yangu ngambe Fatuma njagala kujja Dubai oba Qatar oba Kuwait oba Bahrain. Nkugambe tewali buzibu, visa we banaagifuna ojja genda. Singa otuuka mu kiyumba ne kikulemerera, nze Fatuma siba na musango bwe mbanga nakutwalira ku employment visa. Nga agent wange yakuwa employment siba na buzibu kuba gy'ogenda okukola nze simanyiyo. Ebintu by'okujja ku kyeyo byalaaka bya mukisa. Mukeera ku makya ne muva mu biyumba byammwe ne baba influencinga. Ne bakugamba bw'ogende Dubai ojja funa day off, ekiyumba kye Dubai okikolamu emyezi 6 n'otoloka. Ani akulimba mukwano? Ani akulimba sweetheart? Abaana bali wano beetunda. Abaana bali wano bali mu bed space olanga omulimu ne gujjirako abaana 1,000 naye ng'olukumi abazze 5 bali 2 bali mu oversity. Naye ng'omubuuza ki ekyakusuula mu oversity? Mukwano gwange yambalira n'entoloka. Nave Saudi Arabia ng'ali mu kiyumba kyange bampa akakadde kange kamu. Mama Kamadi yali annyongeza nga mpa na 10,000 ne bannima nti bwe ngende Dubai nja funa kamu 2, ti bwe ngende Qatar nja funa kamu 3. Ani akulimba mukwano? Ekisooka, ebiyumba by'e Qatar, ebiyumba by'e Dubai tebeeguya bakozi. Nkiddamu omulundi ogusemba. Ebiyumba by'e Dubai, ebiyumba by'e Qatar tebeeguya ba maid. Once okoze mistake, mukama we agenda kugamba yambala akutwale ku airport, akutika akuzze e Kampala ng'otaddemu $2,200,000. Ku mulimu tokozeeyo yadde omwezi ne ssente wazeewula, takuwadde yadde 10,000. Kyagenda okuyamba ajja kuwa tiketi. Bw'oba oli mu kujjukujja otolokere ku airport, ofulume wabweru embeera egaane. Kubanga okufuluma nga toyina visa, omuntu ali mu overstay okufuna omulimu eba luck. Nkiddamu bamikwano. Bw'oba omanyi mu kiyumba wooli wakuwa emirembe, sirikira wooli okole. Bw'oba tosobola kweteekamu ssente kukola mulimu Fatuma gw'oyagala gwakola, nti Fatuma akeera ku makya n'afuna off, Fatuma akeera ku makya n'atambula, omulimu guno saagusanga ku kkubo. Nagenda mu bed space, n'ensasula akatanda, n'enkola CV, n'entandika okunoonya omulimu. Omulimu gwenkola nagujja online. Bw'oba omanyi tewasoma,
You cannot even use your phone. Please stay where you are. Emirimu gy'ewabweru tugijja online kubanga tukozesa masimu okuginoonya. I myself omulimu ogwange nagujja ku email address yange kwe bansanga okufuna omulimu guno gwenkola kuba nali nkozesa email okunoonya omulimu. You don't know even how to use your email address. Ofuluma wabweru oyagala kufuna mulimu. Commission bagenda mubba akugweko akatanda zibulezi sasula okomekereze ngo omusajja akuwasiriza mu katanda. Either you are in Qatar, Dubai, oba Bahrain, oba Saudi Arabia, still is the same. Is the same, darling. N'abatolosa abali Saudi Arabia emirimu baginoonya online. Even in Jordan, even in Kuwait, abantu gye bali nga baginoonyeza online. N'abali Bahrain baginoonyeza online. Tewasoma, tomanyi yadde okuwandiika, Katonda akuyambye otuuse mu kiyumba kyo, ekifo ky'okusetolinga okole, oyaayaana biri bweru. Omwana omubuuza, wakansolinze, omanyi okunoonya omulimu n'agamba Fatuma, simanyi nakozesa simu yange, even I don't know how to open my email address. And you are run away. Olivinga omulimu gwo, ogulekawo, kubanga ogenze ne ba influencer. You're gonna end up on street. Ogenda ku ending up mukwano ng'oli ku street. Toyina sasula katanda. Tolabika nno bulungi kuba abavubuka bawano baagala bawala balabika bulungi, baagala bakazi balabika bulungi, and most of them baagala bakazi bakola. Kababeere bano abaana bawane Dubai abalenzi baagala bawala bakola. Gwamanyi nti agenda sobola omuyambako okusasula akatanda, agenda sobola omuyambako okugula emmere, agenda sobola omwandinga nti naye bw'aba alina ekizibu ajja mubeererawo. Bannange mbeegayiridde baswetaati. Mugenda kutomera oli Uganda. Omuntu akugambye nkutwala mu kiyumba kya mufolera, no one is gonna give you a job ng'oli Uganda ng'akulimba nti akuleeta mu kiyumba kya mufolera. You gonna end up in bed space. Bagenda kuteeka mu bed space. Nabagambye ebiyumba by'abafolera babinoonya oli wano ku ddungu. Bw'oba omanyi tolina ssente zisobola kwekyusiza visa, tolina ssente zisasulira katanda, please sigala mu kiyumba ky'omuwarabu. Sigalayo. Life gy'oyagala ojja kugifuna ng'ozze e Kampala. Ebintu bya wano byetaaga ssente. Buli w'olaga weetaaga ssente. And this job tukola trials. You end up okoze trials za mirundi 8 ne kubulako akuyita akuwa. Ne bw'oba wadongo oli Dubai ng'oyagala gwa security guard, ogenda sooka kukola trial. Even those people working in coffee, abo ba barista, bagenda ne bamala kukola trials. Ayinza okukola mu coffee shop nga 8, n'abula ne bamuyita okumuwa omulimu. N'abakola cleaning wano. Bagenda ne bakola for trials. Tebiringa bye Uganda omuntu ave Uganda nga jide ku employment visa yatuukira ku mulimu. Bannange nkooya abaana abakabira mu kabokisi kange nga tubabuulirira wano nga temuwulira. Ekisooka ebiyumba bya wano binene. Ogenda ending up bakozi banno bakulemeseza, wava mu kiyumba kye Saudi, return ticket wagisuula. Wagisuula. Mwina abamu mentality nze njagala kujja Dubai yokka siina walala we njagala genda. Who told you nti Dubai yo tebabonaabona? Who told you? Who told you? Mwe baana mmwe lumu nja kuba oluyi luyite muno mu ssimu nkube ekyano oluyi. Nkube ekyano oluyi. Tunaayogera tunaakomawo. Baana bali wano omwana n'akkaabirira n'agamba Faati nnejjusa lwaki nava e Saudi. Faati mbonaabonedde Dubai ne ssente ezinzizaayo sizirina. Mukwano gwange yannimba. Natoloka ndi wano nsula wabweru. Faati abasajja banneebaseeko nkooye. Because temwagala kubiwulira. Oli ayimiridde Uganda kugamba mbu nkutwala mu security guard, oteeka mu miliyoni 6, simanyi otuukira ku mulimu gwa miliyoni 3. Agenda gujja wa kisiraani. Agenda gujja. Wano ne bw'oteeka mu miliyoni 6 ng'ojja mu security guard, atandikirwa kabeera mu miliyoni 1.5. Emu kitundu. Kabeere waitress. Tewali wano mirimu gy'amangu egyo gye mwagala ejja speed tegiriiwo, nkiddamu tegiriiwo, bane temuntama. Lumu ndi kuba omuntu oluyi